Twogera ogamba government nti don't declare a dead year. Omwaka guno gukyayinza okubeera saved omwezi gw'omusanvu gwe gujja. N'ennaku nga ziba ziwedde banna. Ezo ennaku zino zidduka nnyo. Zidduka nnyo. Bagamba nti zifavoringa balandiroodi kati. Kubanga bukyanga guno mwezi gw'omukaaga teguweddeeko wiiki wiiki ejja ekisiibo. Nja kuba tutandika okusiba ennaku zaffe 14. Wiiki ejja. Wiiki eddako. Leero 22. Kunako ogw'ingenzi. Kati waliwo wakoma okusasula. Government is set a date nega tutandika July. Okutandika kyo. Infection ziriwa. Anti lwakuba nti abasawo Mukama Katonda abakomyeko ne basobola okuba nga bajjanjabanga abantu bawona. Ndowooza ekikyatutawaanya kiri kimu kyokka. Bagamba nti bakabagulewo mulabe kye bayita bwevu ya COVID. Anti ebyo by'abazungu. Era batugamba nga kyakatandika nti obulwadde buno kabutuuke ku lukalu olwa Africa mulabe kye bayita emirambo. Mugibale mutegeere. Omwami ago twakyaziza mu diaspora yanyumiza birungi. Gavumenti wane badde egamba abantu temwetantala kwejjanjaba. Si bwe kiri? Yes. Naye yanyumiza nti yayita ambulance emirundi 3. Nga temufaako? Nga abantu kakona bagamba bw'okaabya kajanja. Erijo yagala okugenda mu ddwaliro tomanyi kiriyo. Bw'onootuukayo terajja kufaako kubanga eri abali obubi okusinga. Alipoota eyo yafulumako ng'abantu abamu beemulugunya nti gavumenti yalinanga etwala bayi. Tekikola bubi emala kulaba naye gwe nekuwa amagezi ga bwereere. Kati kusobola okwejjanjaba wano mpola mpola it's much better for you. Nga naye tebagaana kujja yakwira okusogana ga gwe tumanyi gwe tirala ajja kufaako embeera gy'olimu eri abataawa bwe tujja okuba nga tuliko. Nakuba ogwokubiri tebagamba bw'ona otabuka onootukubira nakuba ogwokubiri bapimaka pressure omukyala ayongere okukujjanjaba nakuba ogwokusatu ng'awulira agenda ne bamukebera ne bagamba nedda kubanga era bw'otunuulira abantu ogenda mu kufa naye nga nawe batugamba abakyala mmwe mulina obujanja butya ositula omwana ng'alwadde akantu katono n'omuddusa mu ddwaliro nga bulwadde buli bwali buwuga buwuzi. Abo bawala sayizi zange naye bamaama abaatukuza abatuzaala tebakikola ekyo bo bamanyi okwekenneenya omwana naye kakati ffe omwana wafunako ka rashi nga nguddusawo omwana nga nadda n'ekisawo kiramba ekyeddagala naye maama bakkirizanga obulwadde omubiri ne gwerwanako bugingo yakinyumya obulungi nga olina kwegonza nnyo okusobola okufuna ku lifuti y'emmotoka. Anti kakati n'ekisinga okututiisa mwami Senkubuge ng'olina Sumbaga avudde wala. Ate nno babega bakuleetera kamayi kaloole. Bafune emmotoka n'ogituulamu. Mbale manyi oba kino kigundi ewaffe tukiyita kimukokoteni kino kye basindikirako ennaanasi kati. Baleeta emmotoka. Baleeta emmotoka yennyini. Katonda yebale kundwaza. Tulaba ebitooke nga bidduka biddemabe. Good morning, Omusumba Lucius Bugingo, the pastor, House of Prime Ministers International. That's a testimony. Testimony eyo yekumira abantu ku Salt TV ne bagamba Katonda gyali. Netuzaamu n'amaanyi. Katonda gyali. And is a miracle working God. Waliwo kyeyayogeranga ennyo nnaku naddo kyogera. Never make God small. Tomunafu yange oyo ali waggulu ennyo akola binene byokka. Womulabira waakolera. Okay, yena maaso. Nti mbadde ngamba nti okwawukanako ku mawanga ndowooza gali ku lukalu olwa Africa. Ffe tubadde nnyo mu mawulire n'abantu abo batusomako nga buli kadde tubeera twetaaga ssente ez'okuteeka mu kujjanjaba. Naye amawanga ago bukyanga tutandika okusoma ku kirwadde kinene ekya COVID-19 tebabeera nnyo mu twetaaga ssente. Tikati ffe waffe bwe tubanga tuwaayo ssente gavumenti ebeera nti erina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde okujjanjaba so nga bali eri engeri gye batabateekamu nnyo balaba nti balina okwejjanjabira abantu balina okubajjanjaba naye bwe basobola okweducatinga abantu. Amusajja ayogedde bulungi. Olaba wano mubanja ne mubangeza akawunga. Omukyala n'amujjanjaba nga bwe batugamba waneera okulya obulungi is part of it.
ategeera mwami Kaija biri bye yayogerako campaign yabwe yanywa kamulali tangawuzi biki just eating well fruits emichungwa nimu bikibyo agirwa mukyala we bali bugenda mukwata naye kyasinze okunyumira eyabumusiiga ngaawonye ngaawona therefore muntu wabanga awona mu time to heal off well olwoka mutandike interactions and getting together. Okay, mpegulire ebweru limu abiri nga sinaba kubawa mawulire ag'ebweru njagala kubajjukiza Dr. Sam Nayamba ono wa Mukama Nayamba akola ekyokunywa ekya Mukama Nayamba nga kigula nusu lukumi lwokka okisanga ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye. Ekyokunywa kyakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki UNBS over the weekend mawulire gaffe mu abalaba baasaanyaawo ebintu biyitirivu nnyo ebitaali ku mutindo. Ekyokunywa kya Mukama Nayamba tekyalimu ate kiriko ne seal eya UNBS. Babagamba nti tonywa kintu ekitaliiko seal ya UNBS. N'olwekyo okumanya ebisingawo gwakimanyi obuwomu bwakyo ng'okyagala mu bungi ayagala okufuuka kitonzi naawe ayagala okutandika okunywa ku kyokunywa kino naye ng'olina ebibuuzo bingi Dr. Sam ojja kumufuna ku 07 80 17 4 16 oba 07 57 56 00 47. Oye Dr. Sam Nayamba owa Mukama Nayamba Healthy Products kojja okubanga omufunira. Ebweru w'eggwanga tugenda kubanga tutandikira Bungereza. Ebyazikirizibwa nempulira bubi. Lwaki? Nga babirinyamu. Byali bya bulabe nnyo naddala ebikookooma ebyo biba bya bulabe nnyo naddala ku bakyala kyova olaba nti ebirwadde bineeno cancer, infections, cervical cancer, infections ebintu ebivaayo ennaku zinene oweewuunya wa gye biva. Ebeera jjukira toilet paper eyo ebeera eriko bugundi obwo obukunkumuka kati bukusigalamu ne bwambuka mu system ne bukulwaza n'olwala. Tubagamba nti ekyo kyali kiyitirivu. Okay, genda maaso. Tugenda kubanga tutandikira Bungereza. Bungereza olupapula luyitibwa The Guardian lumaze okubanga lufuluma luwandiise ku ggwanga erya Spain. Bagamba nti Spain ekwata kyakubiri mu mawanga agakyasinze okubanga galambulwa mu nsi yonna. Kakati bagamba nti ebyobulambuzi bikola ebitundu kyakubiri mu nsi yonna. Ekwata kyakubiri mu mawanga agakyasinze okuba nga galambulwa mu nsi yonna. Bagamba nti ebyobulambuzi ensimbi ezivaamu okujubisa kutya Spain teri kiriyo kasuulira nnyo bantu baganda ngenda Spain. Alipoota bwegamba era bagamba nti ebyobulambuzi bikola ebitundu 12 ku 100 ku byenfuna by'eggwanga. Nafu wano obulambuzi badde bulinye era lwandi badde tufuna ku minisita gwekikwatako n'atutotulula ensonga agenda kujja tugenda kuba naye mu studio katusubire olwaleero minisita Suubi Kiwanda ajja. Abagamba nti ebyobulambuzi bikola ebitundu 12 ku 100 mu ggwanga eryo naye nga bo basazeewo baggulewo basobole okukkiriza abantu abava ebweru okuyingira balambule eggwanga lyabwe erya Spain mu kye bayise Spain for sure campaign bwe bagiyise Spain for sure. Bo tebagenda kuddamu nate okukkiriza okufiirwa omulambuzi yenna ku nsonga kubanga ekirwadde bakikubye olukumutwe kati twalaba emipiira nga gidda abo nene nti bakoze ensobi agasawo aganene agasawe gaabwe ganene babadde basobola okugamba percentage nti muyingize 30% abantu baabwe omuntu gwatula wano mulala nadda wali mulala nadda wali mulala nadda wali naye wakwandi babalabala b'omupiira baleekaana ate okuleekana obuluusi buba budduka nnyo. Bali balina gundi balina masks baziteekako. Ebintu bino byonna buli kiggulwawo ekikulu kya byonna kukwatagana ne bekikwatako bategeka abantu SOP yatuwa taamu eyo mpya kukwatagana ne bekikwatako bategeka abantu nga boolaba Rwanda egamba amasinzizo tugenda gaggulawo ne interreligious council eriwa buli kiragiro kyonna kyonna ekijja okumenyebwa kidda ku mmwe bwe kiba kibayinze nga tulaba tekigenda kudda eyo ffe nga tuddayo obuzzi nga you do the general one ne tugamba nti amasinzizo gagguddwawo naye nti bakolere mu tenti ng'omusumba bwe yagambye wa tenti tulaba parliament ekizimbe kyaliwo ne badde bweru mu tenti
tegeze empewo eyitawo bweti nefuumula ekinene kyawanga kino ekigenda n'enkuba neetonya mu budget naye ontegere kyegamba kati badde ebweru fe ab'ekanani already tuli bweru kiba tekitukwatako nnyo kimu ekyokubiri supervision random supervision bwe mugwa akoze obubi nga badde bakola obutale nga bagamba nti ewaayiga era nga basente bo balaba babeera busy bwe vaawaawo gwedda wali gwegolotya bakebezi ba caca tukozesa polisi yennyini tugamba ewaayiga basanza basaba bubi ne bamuggala mukyali kwayo gamba erayiga era gwoleze badde kulindiridde ndaba omulala gw'osuulawo awo okay kakati Spain bagamba nti baguddewo enzigi baguddewo borders zaabwe naddala eri amawanga ag'ebulaaya bagenda kubanga bajja okulambula beyongere okubanga bafuna kasente si ekyo kyokka mu ggwanga erya Bungereza waliwo enteekateeka omwezi gwa September gwegwokumeka guba ogw'omwenda we gunaatuukira baagala abaana bonna babe nga basobola okuba nga basomesebwa mu masomero ate nga bonna gye bali kakati bakola nteekateeka ki ebibiina bagenze maaso n'okubigaziya n'okulaba nga badrawingawo boundaries omwana mwasobola okurotatingira nti gwotuula wano ka space naawe ogenda tula wali ne wali eri wali kati abo kye basobola bo nga Bulaaya kye basobola tetusobola gamba nga Bungereza tetusobola gamba nti naffe kye tuba tutwala kuba kye tujja osobola naye nsuubira nti naffe tusobola okukolawo ekyaffe ekisobola okutusobozesa naye bo bagambye nti okutandika n'omwezi gwa September ministry ey'ebyenjigiriza eteekateeka abaana bonna babeere nga bakoze eki nga bamaze okuggwera mu masomero basomere mu bibiina bino ebya online bikome kuba bazudde abaana basomere mu bibiina kibeere nga kisobola okubanga okubanga kitambula bulungi no question about it abaana babeera nga tebali mu bibiina banasoma batya kati n'enteekateeka eno gye balina Asaba Minister Boris Johnson yajogeddeko ng'abuziddwa ku nsonga y'abaana nti bo balina mu kuteekateeka kukendeezaako meters 2 balekewo mita emu space ya mita emu bakyayogeramuko ne bannasayansi balabe butya bagenda okikola ate yo Bungereza nga bubasemu ku report walugambye abantu mitwale meka tekigenda na kukoma kuno wabula baagala kigende ne mu restaurants ez'enjawulo mita z'ebbiri ezo bakole batya bazitemeko naye nga abantu babeera bazenga family bo batuula awamu yes sigamba nti otwale feddewo autu atuule eri bwe muba muzze mwembi ate mutuula mwembi si bwe kiri nga lwaki tuba tuze out buli omwanyumya ebibye tunasinkana mu mmotoka si ate nammwe mutulekemu omututwala out ate kitegeeza nti mufuuke bannakyemalira tugamba nti ekirwadde ate ezo ensi zaakubibwa emitwalo 4,632 be bantu abakafa ebungereza naye baagala mita baagala abaana baddemu basome tetunafiirwa omuntu yenna abantu bonna bawonye tusigaza si bonna 192 balwadde 192 bakyali abalwadde social communal infections Katonda atuyambe abantu beerwanyeeko tukugamba tolekeraawo guno gwonna omwaka n'ogujja tolekeraawo okunaaba mu ngalo tolekeraawo kwambala masiki yo put on your mask bulootuuka wali abantu yambala masiki yo tutegeeragana tolekeraawo kukozesa sanitizer tukyabulina era buli owulira nti engalo nga ndudde nnyo nga zeetukuza ng'okakozesa ontegedde kokaka tokomaawo tokwata mu ngalo don't hug distance bakupime ennyindo ofune masiki ekutuuka nnyina eŋŋanda nnenemu yawukana ku nsaawa abaganda bwe bamugula masiki muzegendereze ennyindo zaffe nnenemu olaba omuntu ng'alwana ne masiki etule ku nnyindo ng'eganye kati wano osobola kusharinga naani sayizi ya masiki nze tolina ndi bubi nnyo akayina akakobo kalaale wadde n'ennyalwanda sijambala yadde nnyankole katono nnyo akadi naye wadde segirinya zaffe nzibu nene era tuzaagala kubanga tussa bulungi
era bwe tuba tetussa omutwalo mukamungi eno Katonda yeewuunyisa ati gwe ne tuba nga tetuva wano olunaku ne luziba okusanga ofeint musooka okuziyira kyali steady. Okay, that's ensi bwetambula bwetyo ne tubeebaza era Katonda yeebazibwe kubanga abantu basobola okwetraininga n'amala olunaku lulamba nga teekutte ku mimwa, n'amala olunaku lulamba nga teekutte mu nnyindo, n'amala olunaku lulamba nga tatakudde maaso. Ezo zonna methods ez'okulwanyisa COVID-19 byonna nga tubiyize tubitegedde. Your Excellency Mutukuvu Rais wa Uganda kiki ekigaana kyakyo okuggulawo n'emizikiti bebeebuuzaako nga bagenda ziggalawo bo boogera ki? Omanye amazima abo baleka baba wabubaasa anti kaakati balina ekigambo ky'okwogera. Olaba engeri Minisita Janet Kataha Museveni ensonga y'amasomero bw'emuwuuba, Mwami Issa Ssekitto olaba ne Minisita Kyambadde olaba engeri ensonga y'abasuubuzi bw'ebawuuba. Ne wama aba Interior Council bonna tetulaba yenna akanyuga abubaka bugamba nti when I opening the places of worship. Input yawe bagenda State House kuba President ateekwa okuba ne basabirayo. President ateekwa okuba nga mu kuggalawo yabannyonnyola ti ku lw'ensonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti ne bweti ab'ebyobulamu bagamba nti akawuka kayinza okuyita omwo, ti singa mubadde mulina kino ne kino ne kino ne kino tetwandibagadde. Kati kiba kitegeeza nti balina homework ow'okuddayo oba batandikire oba mu ministry y'ebyobulamu babagambe nti bwe twali ne President batugamba nti oba mwagamba nti ensonga bweti ne bweti ne bweti esobola okutulemesa okuggulwawo lwa COVID. Kakati tugisalidde amagezi bwegati ne bwegati ab'ebyobulamu babagambe ganaakola oba nedda. If Parliament can meet nga bali ababaka 14 kale babagabanyamu ne babeera emirundi ebiri 200 people can meet. Bannabyabufuzi bwe baba nga bali mu kusisinkana akadde kyekigaana abakyaki okutuula kyekizibu tezibuza abantu bibiri abakulembeze bammwe and spacing ebeerawo. Abakulembeze bammwe balina kyamaanyi nnyo kyemugamba abantu kati tujjudde. Naye ekigambo ekituufu kyekiri kye wakozesa ku luli Mukama n'ayamba era tugenda kwebaza abeegayirizi bwenna abeegayiririra eyo awatali kamera amasinzizo gasobole okuba nga gaggulwawo. Mukola omulimu gw'amaanyi. N'abalabudde kasete bagaggulawo bagenda kudda mu kutandika okukuŋŋaana kyama. Abakuŋŋaana wa Musumba kubanga temulekangayo kukola ki kukuŋŋaana nga bakuŋŋaana w'Omusumba ne basabira eyo ne bagenda ewaabwe. They will do it. Tumanyi bantu nabo Mukama Katonda waabwe. Kisoboka okuba nga ebintu byonna ebikyali mu muggalo kati tuvudde mu masinzizo tubeere general. Kisoboka mbu ebintu byonna ebiri mu muggalo kati ebikyali mu muggalo kisoboka okuba nga bigenda kuggulwa mu mwezi nga ogw'omwenda. Ensonga ebikyali mu muggalo waliwo dream erowooza abalowooza nti biyinza okuggalwa paka ng'akalulu kawedde. Ate lwaki abamu ku bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya balowooza nti gavumenti okuleka ebimu ebyenkizo nga bikyali biggale mbukagenderere bakikozese nga campaign tiwe banaavaayo ne bagamba nti mwe muli awo ebizimbe byammwe gye mutundira bagaana okubiggulawo wayitewo ennaku nga 3 gavumenti egambe nkuguddewo yaba isolation eya Ssaabaminisita ennaku tezaggwako teyagenda nga 5 oba nga 6 awo lira 22 zina kuba 14 days. Sobira omukulembeze w'eggwanga okudda okwogera akadde lwaki omupapye ate ennaku ziyagamba 14 Oli Prime Minister mulamba kati era yatu update nga agenda mu muggalo oba alindiridde ab'ebyobulamu basooke bamukebere era bansoka ne bakebera ne bakakasa kyanga agenda President. Okay Fede wano waliwo emboozi eri mu lupapula lwa USA Today lufulumira mu ggwanga eri Amerika. Omusirikale yateeka evviivi ku muddugavu n'afa mu ggwanga eri Amerika ekyaviirako abantu okwongera okwekalakaasa nga bawakanya ekyobusosoze mu langi. Kyaddaaki bavuddeyo wano ne babwako ne alipoota namutaayika gye bamuwaddeko. Ensi yali yeebuuza lwaki banene abasirikale abalala tebasobola kumweŋŋanga, lwaki baali bayimiridde buyimirizi. Police officer ono ye Derek Chauvin bw'abadde ne neeyisanga yiye nga bw'agenda ku kitebe kya poliisi abaddugavu babateeka oba ku second floor abagenda kubeera ku first floor. Ekitegeeza nti ye okuva dda alina obukyayi mu ku bantu abaddugavu. Ate abadde mukulu.
obujulizi obumuweereddwako mbubagamba nti ate singa abasirikale banene bagezaako kumukwatako mbwogo nagwo gwandibadde musango abadde ali awo nga teri amugambako ye bwakola emirimu gye mbu bwayagala okugikola kuba omusirikale twabalaba banne nga batya okutuuka mukulu waali teza abadde musiniya waabwe nga teri akkirizibwa kumukwatako era ye abaddugavu nga balabira ddala obanga ebintuntu babaddusa bwabagenda kuba ku first floor babaddusa ne babassa oba ku second floor kwegamba babeere ku floor yaabwe ye waabeera tekubeerako muddugavu n'abamu ku baba-tayagadde mu basirikale banne abeeru era kakati ababadde balina ebibuuzo bingi ti lwaki tebamukwatako eyo y'ensonga kutya era ye okuva dda musosoze emisango egyo gye gimu ku gyagenda okuba ng'awoza gye bujjako tugenda kuba nga tuwunzika n'egguli eriva mu ggwanga erya Rwanda egguli lino liyitibwa New Times bawandiise ne bagamba olunaku lw'eggulo mu mawulire gaffe waliwo ekitongole ekyazudde nti kyafunye emisango gy'abawala 40 baddukiddeyo okwekubira emiranga abasajja babakabasanya ne babafunisa embuto betwogerako baana basomero bava mu ssomero oluvannyuma lw'omuggalo naye kakati bali mbuto tebagenda kuddayo kusoma mu Uganda wano bitundu by'ekawempa awo nga bakafuna emisango 40 egy'abawala abali embuto naye oli eritwali Kasese nga bagamba nti ne Kasese n'abawala abali mu nkambi n'abo abakosebwa amasomero era bonna nga bali mbuto kati mu ggwanga erya Rwanda bavuddeyo n'enteekateeka eno enteekateeka eno bagiyise baana bakula baana bali bowadi baana tebona kye bakola abaana b'ennaku zino bakula nnyo oba ndya lockdown was good omwana akula ebbeere ku myaka look at what is being created era kiddayo eri president w'eggwanga lino ensi yaggulawo ate nga tegguddeyo abaana bali dormant and redundant but free to move luliku lockdown eri yasooka ng'omwana omuleka waka tomukkiriza wadde okusala ekkubo naye kati ati twaggulawo ku katono ontegedde tukati nga tetunnaggulawo kati abaana bwe bava awaka abaana ab'obuwala abali mu senior secondary ne mukoze bubi bazadde bammwe baana mmwe abagenze mu maaso ne mudda mu fujja eryo ate abaana oyinza obutabanenya 100% lwa nsonga ki kati abaana oluvannyuma lw'omuggalo ogw'amasomero basembezebwa kumpi n'abasajja jjukira nti abaana ab'obuwala sayizi yange kizibu omusajja okutandika okunkwana n'anteekamu ssente neŋŋana 100% era azimpa nenzikwata nensimayiringa nembeera awo kati omusajja naye n'atuuka ekiseera n'akoowa okugumiikiriza naye walijjukira nti babadde nga mu ssomero ng'omwana omukwekako for some hours naye kati waali omwana gwe yakudde intentional ba unintentional abamu babeera tebamanyi nti akuula bambi adduseewo kuba twayinanga ba anka abali genuine 3 months adduseewo taliiwo adda aba yakamulaba ate n'addayo ku ssomero naye kati abaana bali awo waka nga ssente ne bwazirya anko talina gy'anaamujja naye kakati bali awo mugamba nti abaana bagenda kuddayo okusoma ezo ripooti zitiisa ebyo byetumanyiiko bangi tebannamanya mubyalo kati mubitundu by'ebusoga ebusoga kati obuto tebunazimba namuwala kwebuzaabuza kukola atya obuto tebunazimba ab'omu kibuga abalalulalu tonamutegeera tonamumanya obuto buli omu I'm telling you amasomero gagulewo kati abo be baana bokka n'abatwala abantu ebweru e-learning egenda tuleetera ebizibu bava awaka bagenda okulaba TV yes ezo TV gavumenti yaganye teri headmaster abaliko abaana mu masomero babeera bava wano nga bagamba ne wadde aba primary tibagenda kuwuga wabeerako the sharp eye of a teacher abatambulirako kati bali ku kyalo tibagenze kulaba TV jjukira n'omuzadde tamukugira nnyo kutambula kuba omuzadde talina kyamuliisa kati waliwo abazadde nga ffe tewaba atambuddemu omuzadde amanyi geography ne bana basanga balaba firimu eri abazadde amanyi geography twabakola wano mu mawulire gaffe nga bagamba gavumenti yayagadde kubaswaza ebawawako okusomera abaana bo tebabimanyi gavumenti nga yakabaweereza empapula abazadde bagamba nedda ako kamanyiro nabaki omwana anzuule nti sirina kyemmanyi omwana akubuuza akugamba Jamie is going to church
baziyita batya ze bakozesaawo let her go rewrite using go let her go nange oyagala kunzuula omuzadde awuliranga omwana asaba olukusa mbu Jamie is going to church let her go rewrite using let her so kakati biri awo ebityo naye eggwanga erya Rwanda bayiyiza bagamba Lugomba alina amannya agawerako gaawa abasajja abo mulya buto Seddubuto galiwo amalala ebyo byonna erinnya lyonna lyosobola okukozesa okudescribinga abasajja abekakatika ku baana abatanneetuuka mu ggwanga erya Rwanda bagenda bakola bwe bati bagenda kutondawo register eri electronic nga singa ofuna singa ab'ebyokwerinda bafuna okwemulugunya nti weetabye mu kukabasanya omwana ne banoonyereza ne bakizuula nti kituufu ng'oyingira mu register eno egenda kuyambako ekitongole ekiramuzi egenda kuyambako gavumenti obutateeka basajja ab'ekikula ekyo mu mirimu wali eri oba oliawo egirimu abaana abangi naye nga ekiyamba kitya olubuto omwana lwafumye anti naye kati oba togenda kikola ku mulala ebiseera ebisinga toyinza kuzuula nti fedde mubbika mugobe okujjako nga maze kubba kati awo oba olina mugobe aleme kubba mulala n'engeri z'Abaganda zaaliyo ezigamba nti omuzigo togulinaanyanga muliro amateeka gabaddewo ebbanga lyonna ati omukazi yasebbaawe tekimanyi nti musango gwa Nnagomola and according to the man she planned it ebeera mada ebanga omukazi ateeka n'okuba nga yali yamutta dda nga tannaba kunoba myaka 10 giri yes nga kino just yatuukiriza nga yali yamutta dda kakati gwe amateeka gonna ne bagagamba gatya tulina kusevinga kintu ekyo obutalinaanya muzigo ntera nnyo okuyogera n'abazadde naddala abalina abaana ab'obuwala ti don't trust anybody simanyi bakojja simanyi baneiba simanyi bamuto wange abakyala mukikola nnyo noleeta muto wawaka ng'olina abaana ab'obuwala abatandise okusuna amabeere ye nnaku zino amabeere bagalina okusuna tebagalinda kusuna sajja bagamba mbu omwana obuto bubakema obw'emyaka 5 abaana bali so vulnerable nnyo omwana ow'obuwala naye kakati mwami Senkubuge ekintu kino eno bantu ba bika bibiri abalina okwetereeza ekisookera ddala ye poliisi ngeyo na poliisi tunagiyingiza poliisi eri bizi naye naawe omuzadde omanyi waliwo oluusi nalaba omwana eyeetuga ngenda bakoleramu ebya firimu naye nga yali akyogeddeko omu yagamba ngenda bakoleramu ebya firimu bane bamutumye kanagamba bakoleramu ebya firimu naye siba akagwa mu bulago bane bagenda okulaba nga takyamuvinga naye ate bagenda okuyita abazadde ng'omwana yeetuze naye ate bw'onoonyereza mu famire yaabwe osalawo omwana wagenda actually nayagala okukubira gundi control room yaffe waliwo video gyemanyi erimu omugwa bano balumi babeera balwagala nnyo balina okeditingamu nako kwetuga yes omwana akiraba tagamba ekyo nkisobola okukikola don't try this at home kiyambako okusemberera Yesu ye tekimanyi nakumanya nti okufa kubanga yafudde alabi bayazanye nti yafudde ate nkyagenda mulaba firimu endala therefore it's just a game abantu bajje bagaba ifula abakaaba ate bakujjemu omugwa atodde mu firimu endala tamanyi nti kati gwe ogwesibanga tebiri mu acting gukutwalira ddala ontegedde video ziri eyo out there abantu nga bali kunjaga abantu bekuba ebiso abantu bekuba ebikonde abaana bali violent video zonna love stories bali bamala kufa ne basisinkana ne bagalana after day love zone film zone za love bawala kubaisitula bagenda benywegera bagenda bekutembi wato kati omwana wala ba TV singo bakonga basinja banno omwana wala ba TV kye kikyasinzo tukubye empye ekyo mumaka olaba omusajja nga buli lwadda aleese kamuli aleese eki yenna abakazi bamanyi n'okuba abasajja empi ye video gyolaba ne gwolaba oyo yeeyisa bw'ato mutemu muzibu ne wano azanya bizanyi
twali ku UCC ne batuwa ekyokulabirako tina ebirango obulango bye bituzannya twali omwana ye mwana we yabuuze yagamba maama we ni maama gulaki togendako mufako maama yali abadde atya nga kabina 0 omwana ateeka okuba nga yawulira taata ng'akyogera babirabye nedda balaba bulango alaba kalango ng'ono gwe bayayanira gwe baagala naluza nti akabina yeva which is not the case bananga abaana tembajja kusola TV. Omuntu yenna Katonda yakola omuntu nga gyakoma okuwulira bw'aba tannalaba yeeyiyiza okukiraba ye n'akicreatingawo kati ate bw'afuna opportunity eraba yeeyongerera ddala okwagala okwekisasayizinga ekyo ky'abaakoze eki ky'abalabye kati saasira ka praise akato brain ekyafoominga bufoominzi wegendereza abaana abataabo bw'aba ayiga okwogera environment gy'abeeramu bw'ebanga mpemuzi atandikira kuwemula kubanga bye bimwetoolodde byawulira kati ebintu byonna byonna bye tusinkana mu bulamu bibeera new ate omwana akopanga tubeera tu exploringa nkola awusigalo waafe alina abaana naye wali omutabani we ansesa nnyo nze manye butayogera nengira bugizi bwendi naye nagamba nti ono nakakono kamu naye bula akakola wekayo engeri egamba kyekigenda mu maaso ayiga ebigambo nayiga ebikolwa nayiga endya nayiga entambula TVs abaana ze basiibako video zonna za nkaba wavu video zonna nkaba wavu bantu batambula bazanya video naked bafuwa enjaga ku screen kati gwe omwana wange omujja wano abaana bagenda kwetuga abaana bagenda kuyiga drugs abaana bagenda kunywa emyenge nga temali ginywedde omwana gubanga olaba Solo TV togamba nti babagobawo abaana mugende byamwe mwijja kujja nemulabe Solo TV yange tabu ekujiridde TV gy'omusindikizo ogw'emusindikizo n'obasangako nga balaba nawe n'otuula n'olaba video nejja ate ne mutakola parental guidance nze bwe ndaba nga mwana abadde nga tubadde tulaba firimu ne mugendamu ebikonde I do parental guidance ne mugamba olaba kyakubye munne kyo kikyamu no don't do that anti ebimu ate byansonyi abazadde baffe be babikola bwananga ekiso nga no ebisinga abazadde babikola kati awulira aswala okola ki muwala wange lumu namwambazaako skirt n'angamba mami I'm not smart nga wa myaka 2 n'ekitundu ngayagala kayimpale ne mubuuza Olive how did you know you're not smart nga yamanyira kwambala legging ne mugamba nedda abakyala bambala skirt naza adoptinga kubanga maama we tamulabangako mu mpale ng'ayambadde obugundi obwo era naabwa adoptinga naye neewunya nnyo omwana myaka 2 yambalanga ku jini wano sikulanga anakulira mu maka kati omwana myaka 2 kitundu mbw I'm not smart ayagala legging kati awo mbamugamba nti bambala skati nga ndi mu legging yandibadde angamba no mami naawe oli muki kati abazadde batutuma ffe asirika n'amanya nti y'omufosi nga gwentunula omuzadde n'okivuunula nti omwana kyagamba abazadde ennaku zino batutuma ffe abaana ab'obuwala okugenda ku bbuki okufuna kiro y'ennyama nga takuwadde ssente agamba genda ewa anko ng'era emyaka gyange osensinga n'omanya anko abazadde akutuma empeke za family kakasa nti kitaawo takitegeerako n'ogenda n'oleeta kati omwana otaliko gamba okay ekitegeeza nsobola zikozesa mbubba bwe buzibu bwe tuleese nga tukyavumirira gavumenti okwagala okuzisomesa abaana mu masomero naye ne bamaama nabo bazituma abaana. What are we saying? Abazadde beetegeeza debate yaffe yatandikiddwa egamba the more the children stay at home the more disastrous you are creating more disaster. Bwe kibanga ekirwadde kiri contained tuleme ngenda kwogera mu bubi tuleme kutya kalulu. Ani atidde akalulu? Pozi ng'ogamba General Tumukunde yaddukidde mu kooti naye era si kutya yagadde bongezeeyo. Anti bw'oba oyogera ekigambo when we say something ffe tusoma between the lines. Ebuganda ono agambye bana nsanyusa okubalaba naye mu mutima gwagamba sisanyuse kubalaba. Nsanyusa okulaba muli muti eyo tuli bulungi atudde dakika 5 muwadde kacaayi kakati ogenda tulabako ennaku mmeka oba oddayo ddi ng'omanyirawo oba oli awo ng'akaana kajja
Abraiza akagamba anko abewaka tebakumikinga. Kati kino kye tuliko abantu balowooza this is the general picture. Balowooza nti electoral commission yataddewo scientific elections kubanga akalulu kaatiiriddwa. Tebagala kuwa space bali ku campaigninga. But if Katonda ayambi ensi nebange eteredde. Ministry y'ebyobulamu tetukendeeza nkiddamu tetukendeeza kunaba mungalo omukulu gadumire kubuuzizaako nnyo ebiziyiza byonna tubikole. Naye abaana bave awaka bafune kubibafuula abaana omwaka mulamba nga bali awo emyaka gya secondary abaana babeera beewulira obulungi n'abalenzi nga beewulira obuvubuka nga bonna baagala okugezaako experimentalism to experiment what is the study in biology. N'emibiri gyennyini giba forcinga beetaga the tough headmaster aba holdinga ku ssomero for 11 hours abadde aba holdinga ku ssomero for 3 months aba boarding. Babeereko eyo ng'abazadde bagamba tuwone Kerere naye wali ofumitirizaako ku Kerere tebabegamba tigamba Kerere tebayamba ekulo yokka ne Kerere eyo yonna yagundi yakwanye gundi gundi yalwanye ne gundi ayagala gundi mutabani wave ku mwala wange mwala wave ku mutabani wange mwala wo mukulu nnyo ku mwana wange bibyere eyo yekerere yetuba tugamba teri mu myaka batabani bamwe batusiima mutule tugende. We cannot government kabajja ya Republic of Uganda tetusobola holdinga. This is a very good topic bali that way. Tusobola holdinga abaana waka tebali nga basibaawo dormant wakirindo senga bade bagerako ku church church ekigambo abasumba ne babakwatamu ekigambo ky'omusumba nze Pavin yakola contract mu primary oba 3 nga yaki bagenda ku babatwala ku ssomero babudde eyo babatwala yali ali buddo junior pastor waabwe abasomesa n'abagamba baana bato make a contract with their God, no sex before marriage. Yakandida na bavude muku nakandida namugamba ngenda katereka kano nno ninga buli mwaka mujjukiza ojjukira contract gyakola ne Katonda anti kakati ojjukira contract gyakola ne Katonda. People need olaba kuno kusaba musumba kwate kati ekintu kyammwe kirimu bibiri ekisookera ddala relationship n'omwana wo ekisinza okuleeta obuzibu mu Uganda yogera ku Uganda abazadde abali mu Uganda kiri ekyo abaana babwe tebabategeera abaana babavaako dda tebategeerekeka omuntu ali omu ategeera abaana bano headmaster teacher obujulizi obusooka okulaga n'omusumba oluusi bayinza okwekwekera okujjako nga n'olabira ddala ebiribeera mu mizigo ng'omwana addayo mwana wange ffe twabonaabona dda kafenyera ebbuga lyala bisi simanyi mbuzi enywera mugwa simanyi ekola etya omwana nabeera demoralized nanafuuyizibwa therefore kyenkugamba n'abasumba bategeera abaana era babagamba ebigambo but religious leaders babagamba ebigambo ebikulu ebyensonga but children are now not going even to school nga n'ekisinga okuleeta obuzibu abazadde abaana baabwe tebabategeera kyova olaba nti babeera mu kwegoba omwana obudde obusinga abumala ku ssomero ng'omuzadde ali ku mulimu bwe bakomayo waka omuzadde agala kulaba amawulire oba soopu omwana ali ku WhatsApp oba Facebook kati tebafuna budde obwo bwogeramuko n'abaana baabwe okubategeera nakino kankikugamba oyogeddeko nga nokiyitako buyisi eyo nayo respect nkulu eriyo abazadde abamu nga tebalaba TV nga taliiwo naye nga abaana b'ennaku zino kizibu omulala n'abeerayo nga bw'asibayo kati nga nze nabadde nakyemalira nnyo ku lunaku lwa Saturday natudde ku TV emipiira gyatandise munaana kitundu guno guvaako guno guddako guno bonna teryanyumirwa ne madamu tayagala mipiira paka kiro naye olw'okuba ddaddi nga Sunday neŋŋamba ŋŋenda kusabira mu kisenge nabo balabe ebyabwe on radio ate service yagwe kwa ssaawa 10 era gye nasigalidde ddala ontegedde ne balaba byonna naye kati ekyo kivuddeko even normal day obusiibi awakola bafirimu zo abaana bwe baba balabye kati nze bange ba mukozi
nema yinsi bali anabi ayogera Mr Magu ngumuterako Mr Magu Mr Bean naye be fair in whatever you do naye kati njagala abasumba njagala ba religious leaders njagala nga old man around town enjiri ezaamu abantu abakulu amaanyi ebadde gyeri kati ate nga twerabire n'abaana bali waka yes kati no kubeerayo ka focus ku baana ezo cases zitiisa z'ogambye cases zitiisa ate abo bwe tulabye abamu tetujja na kubamanya bajja kubisirikira balwane n'embuto zaabwe bagezeeko okuzijjamu ate bakomekereze nga bafiiriddwawo obulamu naye n'enjiri y'abasumba mugiwulirize ontegeera kyegamba kituufu bwe mutawuliriza enjiri y'abasumba mujjagenda maaso nga mwekuba ebiso nga mwetta abaLDU mubadde mutya eriyo kesi endala wale LDU yatabuse Robert Mutebi ini Wankulukuku kasito omuyisaamu mukanyugeyo kiki ate Wankulukuku abadde ki Masasi oyo Kampala naye oba olinna waffe nakawuka akasasiro laba kasasiro genda maaso neyanziza nnyo neyanzege bannange abali mu studio Charles James Nkubuge ne Fedi Nabwire mbalamusiza nnyo nnyini ddala mujjukira nga tutandika lockdown mu biseera ebyokugaba emmere ekifo kino bwe tuli wano oba kiyita Kyondo twajjawo ko twali live mu lockdown experience ne tubalaga embeera nga bagaba emmere eno mukama wange SPD eno ewali musajjawo ow'olukujjukujju eyafuuka ensonga eno gyava naye eno olunaku olweggulo babaddemu n'ekyekango nga embeera bwe twagibalaga luli oba oliawo tekyokanga wabaddewo ekyekango olunaku olweggulo nti munnaabwe mu bikwekwete bimu ebyabannaffe aba LDU yagenze maaso n'okulayika nti bamukubye bwatyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno era embeera kati gye bali mu sayidi eno ya kukungubaga ya kiyongobero era nga bwolaba wano nti bakumye n'olumbe wano nga bwe tugenda mu maaso n'okulabika nti tubalaga bakumye olumbe wano omulambo tukitegeddeko nti tegunnavaayo emulago naye nga be bano banywanyi bo ye yatiddwa bwe babadde bawangaala wano mu Kyondo eyagenze maaso n'okulabika nti attibwa nga bwe twabagamba luli nti embeera yeeno yeeyo abantu bayo enfaanana yeeyo bonna kyekimu naye nga embeera ate bweti bwe yabaddewo olunaku olweggulo twabaddewoko katono nga oba oliawo omulambo bagugaanidde naye oluvannyuma ate basindise poliisi ne LDU abawerako okukakana nga babakkiriza okulabika nti bagutwala mu ggwanika emulago tannava tugera kubanga twogerako ku n'abakulembeze ku nsonga ya Kyondo. Kyondo kisangibwa mu zooni ey'Akabaawo eri mu kitundu kino eky'Ewankulukuku naye nga bwe wawulira n'abakyala oli bwe yategeeza embeera yeeyo era yeeyo mu kiseera kino tugenda kubanga twogerako n'abantu wano ku nteekateeka oba oliawo ez'okusiibula munnaabwe weziyimiridde bayambiddwako bati bayambiddwa naye nga kyekyo ekyabaddewo olunaku olweggulo wangi boko eno bankuba batuni lwaki bankuba batuni sira musango na baba LD lwaki bankuba kiboko sina musango bansanga yeye baka mundaawo omusajja naye bamusanze waawo bamukubira bwerere amajangu yoge embeera bwetyo bweri babasanze wano muzeeyi gye bali kale sebali gye baliko embeera kibadde wano mu Kyondo embeera mbi baile diyu bano batulenga abaana bato bano batukoleze sobi batuko muganda waffe muganda wafudde baile na liere mulago ate sazo bayika sente kunyanga kujemba muganda waffe ate basanze ngali uwe ngali mukulya nazo neswani emere y'omusajja lwaki fena tuli ba Uganda lwaki tubona botyo ne baine nyumba y'abasajja wano lwakaba bali n'emundi bali n'amaanyi nnyo naffe tuli ba Uganda ne tuwulira bubi. Obuzibu bwavudde ku ki? Obuzibu ebalesa weeji emu bagamba timwena musulu moja ani Museveni agamba ki abantu batwale kuvuga eri ku mwala ati nonye byennyanja ekiro ekyo yinza okugenda ku mwala envuge banonya byennyanja olina eryato baile diyu tulubako ati mujibe engoye ati munonye byennyanja ku mwala kati mu byennyanja ogenda kusanga kya ku mwala ekiro ekyo
ate ogana bagamba webaka olubuto kakola bot ate bakukuba emboko ku lubuto gabana kakulu mboko ku lubuto omusajja bamukubye omusajja huyu afudde akyale mulago ngate bayogerako ne bagamba nyonye mundu naye mundu yaki fera tuvene ki tuli musi yafe zitumazeko dembe laba wano mebatu kusala wano kudduka misimbe bano obusajja buno buli wano baleeta wano mwaleeta abasajja tebategeera bulungi kale omulimu bazitegeera ze bakola bategeera mirimu ze bakola naye tebatuse ne beewaggula okuba tubati mubawa ssente bali kujja kubba ffe kwate wano simujamu kwate wano olinamu mmeka kati nze nganze kamaye kweyongerako eno ebbali kati nze wano sina kyenkola jangu era embalo ziraba bibino obiraba zino bino biba basajja zammwe wano laba wano naye wano ku bigero manyi embuuza nkwata video olaba wano bino kiboko kiboko omwami ono yalina tapu y'amazzi nga ye bizinesi ye amazzi bakatutandire kutumaze emyezi esatu tulina amazzi bino biraba bino beerodiyo bano mawa beerodiyo batukuba tuli waka bakusanzewo kukuba kibokezo waka nga ni mu compound wano wabwe mbodo bugeze yingira munda ngate nga ndi waka mu compound just ntuli kubalaza ekyalo kyonna bakikubye mulaba emikono gigino gyayulisa embubuuza nti bakikubye kumunda bamenya bumenye urugi soko sembereyo katono muzeeyi nga mulabye n'embeera y'abaerodiyo embeera bano abasajja batuyisa bubi nnyo bannaaye ssaawa emu oyingira ng'embwa oyingira ng'enkoko enkoko yekusooka ne mu nnyumba ate nga tonaba kuyingira gwe naye abasajja bano batuyisiza bubi nnyo era ne batta ne muganda wange ne bamukuba emboko we batyo kati kiki ekikulu lwaki bakubye omuganda wange we batyo ekintu kyenjagala uno kati tuli mu kugenda ogenda kujjayo maiti tulina sente zigenda kujjayo maiti eri emulago naye kati tugenda okukola tutya tuli wano tuli mu kwerooza ebirowoozo byogenda okubeera nti ogenda kujjayo maiti ogenda n'entambula gwe baseyani kawuka Sande Kawuka bamwita Sande Kawuka wamanafa aba LDU bamukutte ne bamuja wano stop it bamukutte wano ne bamuja wano bamusanza atudde wano wasula ne bamukwata ne bamutwala paka eriko express ne bamala kumukubireyo naye nga buli obaja wano mu kyondo gwe bakuba buli baje muno batuse muno babati gwe bakuba kiboko mpi ngumi mteke gwe bakuba okitegeera ate nga president tugamba tokubanga muntu oba omusanze wasula tokuba oli omwami abadde akola ki asula wano okitegeera owulidde naye kati bano abaami batuyitiriddeko kati ne ku miryango batunise okutulumba ki miryango gyaffe omwami bamala omukuba obongo obuyisa wana yena ono asanze okujja bintu bya white muno mu nyindo ne bakola ki ne bamuta kati aba aveeri stop it wuliriza kati baba aveeri wankulu ku kweri ku express akomawo mukudda asanga wali abantu gundi even 99 even yabasirikale atuuka wali kuza maama nga bamuyimiriza mukumuyimiriza nabagamba bannange naawe omugisu munnange tonkuba ate nga mumanyi okuyita nti mugisu kize mugishu nabagamba mugishu munnange tokola ki tonkuba naawe nkumanyi tonkuba kati bwe yavudde ku motoka oba babadde bakubye esimu awo saategedde katonda nsonyiwa ekyo nkyogedde bwogezi bwentyo
nkirese blessing ku lwange naye ekyo so takiwulidde nagamba banaye mulesa abantu bankube banzite naye gwe ng'oli munnange oli mugisu munnange okitegeera nagamba munnaye tokola ki tonkuba nebamukuba nandika okusa ki ebyawayi ne bitandika okwidda muno amasira mu kamwa najja nagwawo wabadde asulaawo kitegeera sebo era awo kumakya kumukwatako okuteekayo mata kyayi nga byonna bidda buzi ng'afudde naye ng'ate omuntu eyamuse ye tumumanyi simumanyi linnya naye ng'ate omanyi naye nga mugisu LDU naye nga mugisu era batidde bweda bakomye eri yesterday owulidde era mayite bagitute netugalekazako muno bonna baganye okulinnya ku motoka yaffe okugenda kukola ki kugenda ku mayiti yaffe paka mulago eryaddala batuyisa bubi omugenzi nzize wano olunaku lw'eggulo saawa zibadde mu nnya okitegeera musanze awo ng'ataawa nengezaako naye nga byonna bye tumuteekayo byonna biyita buyisi mu nnyindo ne bannyumiriza byonna ebyabaddewo okitegeera byonna naye nga ekituufu kiri nti abasekulite baffe beddeko kino ekya lockdown kye bateekawo pulezidenti kye yateekawo teyateekawo bayisewo gundi bayisemu bantu maaso bebeereremu beetereze okitegeera nga tuli baana bato kuveetana edda amagye tegatukubangako amagye bebayita aba LDU tegatukubangako amagye bebeereremu aba LDU lwaki si be bazze ne bakima omulambo bennyini abamusse lwaki bakomye eri abandi batuyisa bubi bebeereremu tweyanziza nnyo tweyanzege aba LDU bebeereremu eno yembeera eri mu kyondo wano we tuli ebeera Kabaawo zone eri Wankulukuku aba LDU wadde pulezidenti yabagamba nti beekomeko bakyagenda maaso n'okukola effujjo ate bwe batuuka mu bifo ewatali bantu nga bakutteko kisukka nina obujulizi ku bantu be batwalidde amasimu ku bantu be bamenyedde endagamuntu n'ebiringa ebyo tuli mu lockdown naye kino kifo eno concentration mu mbeera ennyangu nyinza ogiyita nti ekifo kiri residential abantu basula wano we tulaba bwe bamulumbye oyo gwe tuwulidde ne bamutta naye abalabi baffe abaso TV omunyo ku makya mulabye emiggo emisale nga gya miggo ate egiri mu batuuze ba wano kitegeeza batuuka ne babakuba ne babanga abakuba ensolo ne babanga abakuba embuzi oba ne babanga abakuba ente kubanga oli akutamye bwati nga omugongo gwonna gujjudde mapu ya kibooko mapu kibooko buli wamu so yembeera gye twagadde okubatuusaako wano we tuli ssaawa zino ekyondo bwe kiti bwe kifaanana omunyo ku makya twagadde tubaweeko akatono ku mbeera nga bwe yabadde wano mu wiikendi nga tugenda okulabika nti tuyingira wano nga bwe bawulira bagamba nti bakoowo tugenda kubanga tubazza mu studio bannaffe bagende maaso n'okulabika nti baweereza naye nga ebyeno bwe biti bwe byalabise abali mu studio omuzindaalo ngo baddiza obukambwe buyitiridde obukambwe obuli unnecessary obuteetagisa n'akatono ne mwana tunga gye buli bugenda maaso tugamba osobola okweddako osobola okweddako ebintu ebimu malala ga kivubuka gegireeta ebyo era omusajja yakyogedde nti aba LDU bato nnyo kati bawulira nga babawa emmundu babawadde ensi yonna bagenda maaso nga batukomya bantu bannaabwe which is not good wadde n'abakyala nabo babadde bakambwe stop it obukambwe eryo lyanyi lya kigero kukabinga noise pollution n'okudistractinga information egenda mu public omukyala atuwa process omugenzi mwe yayise okufa ate ono aleeta birala stop it temuli bukambwe bwamu okay nange stop nze naye ne Museveni olina obuzibu pulezidenti waffe Fede olabye abantu bonna badde nga batamidde okujjako omukyalo oyo stop it akafa ako okuviira ddala luli nga
baga bakawunga ba LDU mu kitundu ekyo ow'olukujjukujju omujjukira nga tannaba kufuuka nsonga kwolwo agenda kubagulizaako banne nti emmere bagigaba mwalimu abakyala bali bagamba nti feno zooni yaffe yakunywa era omuntu bw'aba wano nga si munywi tumwewuunya zooni yakunywa n'omwana omuwere bamukombyako ayingire mu liigi bo bwe batyo bwe bali ne bakutegeeza nti n'abamu bagenda kutunda akawunga basobole okufuna omwenge nekitegeeza nti yemmere ekola ki ebasingira kakati abo bo okutamiirako bwe kutyo bwe kuli naye ng'ekyo kyonna kyonna kiva ku mujjuzo n'enfuna entono mu bantu obwongo n'abuyiiyiza mbuteekemu ki walagi naye ekibuuzo ekisinga obukulu kye kino aba LDU bali recruited mu period eyalimu obumenyi bw'amateeka obungi bw'oba ojjukira bulungi ne bagamba nti bano betuleese tugenda batraininga okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ekibuuzo kiri nti mube bawandiika temwalimu bamenyi b'amateeka buli kadde batta abantu kyonna kyekiri tubagamba nti mbere bakakkamu enjiri y'omusumba Rosias Bugingo ejja kusomesa okuyitambula bwensi eno gyolabika amaaso tuwumulamu katono bwe tudda tusuubira abagenyi ba mirundi 2 mu ssaawa eddako tosesetuka bigenda kunyuma